Kadama TV okubba kw'abakadaama ssente kweyongedde namba omusaala gwabwe okubeera nga tebabasasula mukimanyi leero nga lumu naye bakadaama batandise okomplaininga nti nno baboosi baabwe babalaga nti nno tewali ssente balaba bagamba bagenda zibatereka. Kino ekintu tuzze tukyogerako naye buli lunaku wabeerawo enkuba empya aye ne bakadaama bangi ababeera bakomawo ne batubuulira situation gye balimu nga situation gye balimu si ntuufu kubanga si nnungi. Ekyabakadaama twabadde kadaama yamaze omwaka mulamba nga tebamusasula era wabuddeyo ne bakadaama bakomentinga ku kintu kyekimu. Nsaba tubawulirize then tuwulira ate ekyabwe ekyo kyali kitya. Naye abantu abamu ebintu biba tebibatuukangako tebamanya bulumi bwe tulimu. Naye ate ng'oggyeko Omuwarabu n'abantu ba woofiisi batutamiza emirimu gyaffe. Nze nali naakajja eno mu mwezi Tamsa gwa kutaano namala emyezi ena nga tebampa yadde 10. Nakubira woofiisi n'enkuuwa nga bakugamba kimulinda n'obabuuza nninde enkoze emyezi ena tebampa ssente naleka abaana nina obuvunaanyizibwa naleka amabanja bambala batya mwabagamba nti najjanga mulambuzi mbugwe gumiikiriza. Munnange bwe yabakubirako n'abagamba nti nze bankuba bamugamba kimu kasita tebakuleese bbwa wajja kukola teri yakuyita. Naye Mr. Kadaama TV bannange tubeegayiridde bwe kiba kisoboka mutuyambe mutugambire ku bantu ba kampuni ate teri kinnuma ku mutiba nga bannayuganda beba bitugamba ebyo ebigambo n'obakubira nakugamba gwe linda bikola wajja kukola gumiikiriza n'ogenda ku woofiisi ne bakulaga nti badda ku sayidi ya Muwarabu. Kati mbuulira Omuwarabu oyo nga neyakuleeta ali ku sayidi ye olowooza agenda kukuyisa ati. Bannange Mr. Kadaama TV mutugambire ku kampuni naye zitutamye. Nze bwe ntuula okutottola ebizibu byenfudde mu kinyumba ku kampuni esirizi nasalawo olutalo lulwana nzekka era nkozesa magezi gange naye nga kampuni Oyo Kadaama omuwulidde njala tufuneyo Kadaama omulala wano abeere nga naye atunnyonnyola ku nsonga y'emu. Mr. Kadaama TV wasuze otya? Nsubire mwasuze bulungi. Omuwala mulabye agambye mbu akooye okukola nga tasasulwa. Mukwano nange kyendiko omalako ebbanga n'obanja olunaku lw'okusasula omukazi neyejjako waya n'akuvuma. Naye nze ndaba ekireeta ekintu ekyo okulaba nga tunyagibwa. Omuntu n'akuleeta enkama yo n'agikwata paasipooti n'agikwata kwegamba n'obeera mu buwambe n'akufugira awo nga tolina we weetooloolera wadde. Okitegeera kati bw'obanjako beba abasinga b'olaba ng'akwata n'akasukayo ku kasasiro oba wabweru naye ng'abuzibu buva ku ssente zo. Kati nze nali wakufuna nga 7. Nze kati nasigadde kutunula kasita nfuluma nga ndi mulamu siina gakayana na bantu naye gavumenti yaffe ekyuse batulekerenga ebintu byaffe tubonaabonere n'olwakuba ebintu byaffe biri mu ngalo zaabwe. Omuntu n'obeera mu kkomera bw'obanja bbaawe kubanza visa yange eri mmanya ga bbaawe kuba wali ku kampuni we nali nzija nawulira nkola ki bwe basoma. Naye omukazi ono munyazi kati manja guno oguweddeko kati egyo myezi 4 lwakuba bbaawe agenze ku mulwadde yamenyese. Nze ŋŋenda kulaba nga batudde mbagambe njagala sindika ssente. Addiikiriza buli ssaawa n'akebera ekisenge kyo n'afuukuula ensawo kwegamba bo bamanyi omuntu wajja okukola ewaabwe alina kuba masiikiini bamanyi tuba banaku nnyonyonnyo tuli baavu tuli n'emitima emyoyo eminafu.
batulekere ebintu byaffe kuba omuntu woba olina ebintu byo ofuluma bulungi noyimira ku mulyango n'omugamba nze ngenze bwoba tompa sente zange naye kati ofuluma olagewa ebintu byo yabiyina wabula banaye nze mpulira Kadama TV kulamusizaako ssebo mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalensi gye baliko gy'omubiri bambi gy'ogezaako okola weebale tuweereza Kadama TV tusiima nnyo bambi kyokola kyamaanyi otuwabula ne tuyiga bambi okuva ku bannyinaffe abalala kyokola kyamaanyi Mukama akumpeera omukisa kati nange nzize na kino olwaleero ku experience gye nafunamu oba ku challenge gye nasisinkana amaanyi abampita Irene kati we najja naakamala wano eno ennyumba yakubiri gye ndimo naakamalawo myezi 4 naye gye nasookera nali nkolera wa mutabani we we nayingira mu nju eyo naamala nnaku kangambe nga mwezi gumu omusajja nayagala like okweneekwaniza kyenalabirawo oba kabonero kandaga symptom ke nalaba nagenda nenzirayo ebintu mu motoka naye nasitula kati mu kujjamu kikuba mu kuyita okugenda mu jokooni ng'ayagala kuneekoonako nze nensembera wala nemulaga rough face kati olwo ne luggwa namulaga nti sibyetaaga tesebyagala bano abantu bamanyirira nga kale bakukema baagala balabe oli mugumu oba toli mugumu n'oba omulaga nti no si kyoliko tasobola kola ki okikuddamu ndowooza abaana abasinga obungi omukama waabwe oba bakama baabwe balaga face babalaga nti no bali kyagala bo ne baddamu nafusumayiro awo kiba kitegeeza okkiriza kati nze kyenakola namulagala face n'akivaako kati netutambula namala myezi nga 8 awo nenjagala kusindika sente nemugamba nsindikira ku STC nangamba kale nazisindika nemuwa cash in hand $1,000,000 wenamuwa sente najjako $10,000 nazimpa nengamba sha ompa zino sente olina ndowooza kyolowooza mabega tosobola kumpa sente nga sina kyenkoledde nze namusiima namugamba nti zino sente nze nzinnyika mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalensi nzinnyika mu musaayi gwa Yesu Kristo Omunazaalensi naye nga bw'oba oyagala nti zino sente olyoke webaka nange ozimpa ndyoke newebaka naawe ekyo kikafuwe sijja kikola sente nze nakikkiriza mangu awo n'akankana nnyo olunaku olwo mukazi we yali agenzeeko waawe nga ndese mu nju ye nange zekka ate nga bulijjo tugendanga naye ndowooza baalina ebyabwe ebya famiri yange tabagala ki nze ŋŋendeyo oba mbitegeere kati n'agenda n'angulira airtime ya $15,000 tata $17,000 n'aziteekako naye nga engeri gye ndi mulaba ng'ali kukankana ayagala kiŋŋambe naye nga takiŋŋamba nze nagamba Yesu nkwekoowoola Mwoyo Mutukuvu nkulembera mu byonna owatali mukono gwo sirina kyensobola wano eno olwo ne luggwa ne kati twafunamu obutakkaana na mukama wange omukazi yali ampisaamu nnyo amaaso kati nanzija ki ku mutindo nanzija ku internet kati bwakya lumu omusajja n'agamba naye ono omuwala amanyi okukola kitegeeza tebakwatagana kwatagana n'omukazi wange kamutwale wa maama wange nali nsigaza myezi 6 ntwala maama wange akole amalako emyezi gye 6 egyo netujja wa maama we nenkola kati baga zange nazirekayo mukyalo yaŋŋamba nti no nze nabagamba nti bwe mmalako nja kwongeramu myezi 6 ndyoke ŋŋende kati mukazi we naŋŋamba nti no baaka zireke nguwezo zireke ojja kukomawo kati bwe natuuka eno nze netuusa ebirowoozo ng'eno walungi maama wawe mulungi tampa ki pressure nemugamba nze njagala ngoye zange kati n'atayiminga nga bulijjo mugamba geebuzaabuza n'atayiminga nga mukyala we taliiwo ng'agenze ewaawe kati we namubuuza olwo olunaku n'agamba nti ye
tujja kugenda ku ssaawa 3 ez'ekiro. Kati nze saamanya nti nno mpoozi olunaku olwo omukazi we taliiwo. Mangu awo n'agamba maama we ne tugenda. Naye mu kugenda n'agamba Mwoyo Mutukuvu nkulembera, kubanga abakulembera Mwoyo Mutukuvu be baana ba Katonda. Ne mugamba Mwoyo Mutukuvu gye ngenda simanyiyo, simanyi ebiri mu maaso yabula bwe nkulembera mu byonna bye ngenda kuyitamu. Bwe twatuuka ku geeti n'aŋŋamba tuyingire. N'agulawo oluggi ne mugamba mukazi we taliiwo, n'aŋŋamba aliwaawe. Omutima gwakuba. Twayingira mu nju ne nziruka ne ngenda mu kisenge kye nali nterese ebintu byange. Omusajja n'angoberera n'aŋŋamba nti ng'oli ku papaanyo ng'otidde. Ne mugamba nedda sitidde, ndi kuggyayo ebintu byange tugende. N'agamba nze nkulaba otidde oli awo. Ne mugamba tekinnabuzibwa nti ndi kuggyayo ebintu tugende. N'agamba sooka ojje ompe haga. Ne mugamba haga yaki ate oba nti jangu just ompe haga nkufiiringe. Ne mugamba nze atali mukazi wo nkuwa ntya haga. N'agamba tekinnabuzibwa. Ne mugamba ekyo kintu kibi nnyo, nze sobola kukuwa haga ate toli musajja wange. Nkuwa haga nga bwe mukolesa sayinzi nti mpeta, nkuwa haga nga twakola naawe empeta. Naye nze sirina mpetaayo. Kiki ekiraga nti n'oli mwami wange? N'alemerako nnyo n'atandika kutuuyaana awo nga bw'ayogera bw'aseka, nze nga mulaga siseka. Namulaga nti no kye ndiko nkimaliridde, sikyagala ate sigenda kikola. N'agamba nedda mpa just haga tugende. Ne mugamba mukazi w'omukwano gwange, ate naawe kennyini oli mukwano gwange kuba gwa nsindikirawo sente zange ogenda Uganda. Kati sisobola kukola kugwa naawe mu mukwano ate nga mukazi w'omukwano gwange. N'aŋŋamba nedda mpaayo just haga tugende. Ne mugamba sijja kikola, ate bw'onkwata ngenda kugamba maama wo, bw'otonkwata simugambe bigenda kuggweeramu awo. N'aŋŋamba kale nsonyiwa naye togamba maama wange. Ne mugamba sigenda mugamba, ekisa kya Mukama kye kyampanira kuba nze ng'omuntu nali sisobola. Ne nfulumya baaga zange ne tudda mu mmotoka era neetonda bulungi nnyo nti nsonyiwa bye nkoze, nti mulabe yankoze eki yankemye. Ne mugamba mu byonna biwedde, tekirina buzibu, nze nkusonyiye. Nti togeza n'ogamba maama wange, togeza n'ogamba wadde mukyala wange, tebajja kuntemako nange omutwe. Ne mugamba sijja bigambayo, ye ndina obuyinza ki obugamba. Ne bwe mba nnyonnyola basobola kuntegeera, tebasobola kuntegeera. Kale bwentyo bwe nayitamu mu kukemewa okwo. Naye abaana abangi, abano abantu bakuleetera simayiro, abasajja bakuleetera simayiro gy'oli, mulage nti no si ky'oliko ate tokimanyi ate tosobola kikola. Mulage raffes, omulage nti no kye kisoboka ate sikola ki sigenda kikola, okimulagire ddala ng'ogaanye. Abaana bagenda ne bagwa mu nsobi eyo kuba mwennyini alese simayiro n'amulaga nti no akyagadde. Naye bw'omulaga nti no tokyagadde, bano abantu abasinga tebakola ki, tebakufuusinga. Naye bwakulaba nga oleeta simayiro, awo aba amanyi nti no ki okkiriza, kijja kubeera easy. Kale yeyo mbeera gye nayitamu. Neebaza Mukama, saakituukako, tewali kyonna ekyantuukako. Ekituuwa n'ettendo ne nkiddiza Mutonzi yatonda eggulu n'ensi. Eno bakadaama tulina kwebeereramu, gwe mwennyini olina kwebeereramu mu buli kyonna ky'okola. Ky'olabye nga wano tekisoboka ng'okola ki, ng'okitereeza gwe kennyini. Bano abantu kyo kituufu mu kusasula ssente bagumu nnyo. Nenze we gugwako gwe nti nteekawo engalo, sirinda n'okuyitawo wadde wiiki, nteekawo engalo. Olaba bw'oteekawo engalo nnaku nga 3 nga bakuwa ssente. Bano abantu bawulira bulumi nnyo okuwa ssente. Nawuliddeko omuwala yagambye nti yakoze n'abanja myezi 3 nga tebamuwa, n'amalaku ekisiibo. Bano abantu toyisanga wadde mwezi gumu. Bw'oba mwezi gumu guyiseewo guyingidde mu wiikisi 2, weegaliye mu kisenge tokola, balage nti oyagala ssente olyoke okole. Naye bw'olaga nti ojja kola wadde nga obabanja nga bakutwaliramu awo, tulina kwebeereramu. Kyokka kye kisobola okuyamba, kubanga ne ba agent oba companies ezatuleeta n'obakubira ssimu tebasobola kuddamu, tebasobola kuyamba. Kitegeeza olina kwebeereramu gwe kennyini ng'omuntu nga Kadaama, olina kweyamba. Kale neyanziza nnyo omwami Kadaama, si Kadaama newe nkwita si Kadaama, neyanziza nnyo bambi ssebo
Mukama akumpeera omukisa. Nkwagaliza ekiro kirungi.